Wabaluseewo Bunkenge ku kyalo Nababirye mu zooni ya Kiwani mu Luka bwe Buluya mu Ggombolola Embulamuti mu disitulikiti y'e Kamuli oluvannyuma lwa famire esibulana olw'ettaka erisoba mu yiika 300 okugwangana Malaka. Abatuuze nga bakulembeddwamu Patrick Igwaya, Sosi Waisuwa n'abalala ku lw'enju y'omugenzi Andrea Kuwaya, Tofelista Nangombi ku lw'enju y'omugenzi Alima Nabirye, Mpoya Babalanda, Matiya Mutebe ku lw'enju y'omugenzi Valentine Mpoya ne Paula Buwalane ku lw'enju y'omugenzi Gustine Batuuse balumiriza nti abagobaganya ku ttaka lyabwe beekweka amannya g'abantu abanene n'okwesa poliisi okubatulugunya. Okutandika n'olwaleero bwe tuli kujogemyako eno tujja kumutwala ku poliisi. Tujja kumutwala ku poliisi buli akolera eno nga tali niife tuli kumutwala ku poliisi. Naki nikanena abona tumaze kwenya mirembe ninaitaka lyaife okuva ku badada okuvuga ku myaka gyaife abayivu bali kutulugunya bali kutema bababa baifwe bali kufa bababa baifwe kubaitaka abanga baifwe okufwa ente batema buteme emere batema buteme bababa mutuyambe aye batuko bambu kirimu omunene batuko bambu inuma gacheri yomunene abatuko bambumbu munima makadaga mbu aye mama wedo tulese otulingirira batu otulira mu olukwa mama. Abatuuze babadde batasereka ku musale bakiridde ku ttaka okweddiza ebifo byabwe bwe babadde bakolera nga babadde bali awo ne zireeta William Kanena omu gwe balumiriza okubaleetera bakanyama ne batulugunya n'okutta ebisolo byabwe ng'onaawonedde Wambyo Gajambulwa. Poliisi okuva Embulamuti etuuse n'emutaasa wakati mu kwera okuva mu batuuze ababadde abakawo okukira omususa. Wabula Kanena ne banne okuli Kayisa bamulangeyo Joseph Owere ne Grace Kayisa bagamba nti banannyini ttaka lina abatuufu. Abatuuze bagamba nti bafuna ekiwandiiko okuva mu kkooti ejjinja nga kibalagira okusigala ku ttaka lyabwe n'okukolerako emirimu omuli okulima omuceere n'okulundirako kyokka balemesebwa nga bakolwako obulumbaganyi oba bakolwako ekibinja kibayise ekyabayaaye abatimpula emiggo n'okubatiisatiisa. Ndi omu ku bantu abene itaka lino abantu 18 ogwapiringa mu kooti enkulu nga bali bataze ensonga dino mu bukyamu era nga kiboneka nti waliwo n'enguzi eyeyingiza mu kintu ekyo. Twasalawo twakoba no tulina okugezaako okukola ki okwapiringa era ensonga daife diri mu kooti ensuukulumu. Omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Winfred Nabisinde yawadde ekiragiro ng'akkiriza abatuuze okugulana ku ttaka lino buli omu okusigala walimira okutuusa nga okujulira okwakoleddwa abatuuze mu kkooti ejulirwamu nga kuwedde okusalibwawo. Okuva n'olwaleero tusazeewo tituli kujja kuyisa mundu oba ki tulina ogezaako okusobola okuboneka nga tujja nga tukozesa ettaka lyaffe mu maiso. Nze Igwaya Patrick eno ni oda eyatuweebwa kooti etuyikiriza okuba ku itaka lino. This interim order was from the IGP up to down. Yes. The LPC recommended it to be put in action. Yes. My brother, these guys are putting over this land. And they've just our relatives some laws in this land. Yes. Stuart Iga yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.